Tuli wano ne kojja Lubega era nga tumusanze mu ttale eno agenda maaso okuba nga ate anoonya eddagala. Kojja kati wano kyoliko kye bayita batya? Ndi mu kunoonya eddagala ly'abazzukulu. Kitegeeza eddagala lyammwe mulinogera ddala mu nsiko? Eddagala tulijja mu nsiko, tulijja ku ttale tukozesa eddagala ly'ebikoola, tukozesa emirandira, tukozesa n'ebibajjo. Kati kojja eri wakanoga liwonya ki kye kintu tumbuliramu eryo libayita batya? Lino madde nina gwe ntabulira w'amaanyi ga kisajja naye erimu lwakuba wano teririiwo naye lyetaaga okwongerako ddala liri eyo lya bibajjo lye tugattamu n'ofumba ne tufumba ne tubawa ne banywa. So buli omuntu azze we biba kyetaagisa kujja mu nsiko ng'ojja omutemera eddagala? We kiba kyetaagisizza olumu tuba tulirina nga twalikolako dda weeriri awo ne waliwo eribeera nga tosobola dditeereka nga ngomaze oddisekula ng'olina okukozesa nga bisi. Kujja omuntu wabanga asobola okulifuna eyo gy'abeera osobola naawe omuwa ekikolo n'eddagala n'omugamba nakuwadde ku kiti bwe kiti bw'oba okirabye ku kyalo yewuwo kitalize? Nsobola omulagirira kasita mala okumanya obulwadde bwe nsobola omugatira ebika ne mugamba ekikagundi bwe kigatta n'ekikagundi kijja kukuyambako. Yembeera bwetyo bwe batyo banoonye eddagala lyabwe libawa abalwadde baabwe era bw'amaliriza ndowooza ng'alitwala ng'ate alyanika ng'afumba ng'asekula n'ebirala byonna nga babikola. Toyanza no toyanzeege webale nnyo ogenda maaso okuba nga otugobera ennamba za kojja Lubega n'ennamba ya ssalongo Kiwedde weeziri wansi awo bw'owulira nga oliwo ekikusumbuwa okyasobola okugenda maaso n'okuba nawo ng'obakubirako. Oyinza okuba ng'olina ebigalanga olubuto olukugulumba lw'obeera mu bantu, oyinza okuba ng'olina akasumagezi oli wa bodaboda lw'otula ku segi ne weebaka, oyinza okuba byonna okyasobola okuba nga ate obafuna. Ssalongo Biwedde naye gy'ali eno mu ttale anoonya ddagala. Ssalongo okola ki? Noonya ddagala ly'abazzukulu. Eddagala lye kitegeeza lyakwejjira ku nsiko direct? Eddagala lino erisinga ng'oggyeko eddagala eriva ebuwalabu etukozesa eryabawalabu, eddagala erisigadde lyo nesinga tutwala ddinoga ku nsiko kuno etukozesa. Kati Ssalongo wano oliri okutta liwonya ki? Ojjanjaba mulwadde alina bulwadde ki? Eddagala lino sijja kugaa nti lino liwonya kino kubanga tutabulamu ebikola eby'enjawulo naye ng'obudde buno eddagala lye mbadde ndi mu kunoga lyakwambulula. Omuntu alina ebisiraani alina ki? Alina ebisiraani byakwambulula kubanga abantu abasinga aliyo abantu abatana byogere okuva mu buto ati yafuna mukisa mamuyo munaaza kyogero eriyo yakoma China aba mu buwere naye n'abantu abakulu tubazza mu byogero ne tubanaaza kibayita ekyogo. Ssalongo munaaza ekyogo? Tunaaliza ddala ekyogo era lyeddagala lino tukola ebyogo bya mirundi ebiri tewaliwo eryambulula ate oluvannyuma ne tunoga ery'omukisa. Kati eddagala lino lyakwambulula. Ssalongo bwe ntuusa wano ndabye basajja beereere olinawo abakyala kubanga oli omulwadde ajja kugamba wajala kunyambula naye kati balina bakyala weebali lwakuba nti abantu badde bangi nga bali bize kwono n'oli naye nga weebali. Gwobeera wano buli lwakumeka kubanga omuntu ajja kutambula gye ate aleme kukusangawo? Nze mbeerawo buli lunaku kubanga ge maka gange era wenkolera. Okola buli lunaku? Nkola buli lunaku. Abantu sookoddemu obawe n'ennamba z'essimu obawe n'endagiriro entuufu okutuuka mu maka ago wano? Waffe tetukola kiro, ebintu byaffe tubikola misana. Kale ate omuntu ddamu omuwa endagiriro entuufu ng'ajja eno? Omuntu yenna ali ewala osobola okulinnya n'ojja mu paaka empya e Kampala n'obuuza emmoloka ziyita Kikajjo Kasenge, kondakita n'omugamba n'akuteeka e Kasenge ku stage. Bw'otuuka e Kasenge ku stage n'okuba ku ssimu zaffe ne tuba nga tusobola okukunonawo oba okulagirira we tusangibwa watuufu naye nga ffe tuli wano Buddo. Kale tweyanza nnyo tweyanzege Ssalongo Biwedde weebale kujjanjaba bazzukulu ne kojja Lubega ne tumulabye naye waali. Kale nno mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe yonna gy'oli nga oyita mu kusomoozebwa okw'enjawulo okyasobola okujja ate n'ofuna obubudamu mu ngeri y'okuyambibwa mu kujjanjabwa obanga abantu munnange bafunye ebizibu eby'enjawulo naye bw'obeera nga osobola okufuna abantu bano nga bakyaliyo abakyasobola okuyamba munnaye ojja n'ogenda mu maaso n'okuyamba nga n'edduwa baziromba oba nga gwe weetaaga dduwa. Kojja mulomba n'edduwa? Tulombera ddala edduwa. Edduwa oli kati alina kujja naki? Edduwa ye yennyini ajja n'akabaanike ebisigadde biba byaffe. Edduwa temugiseera nti bannaye oliraga nandibadde ngendayo nyambibe naye akasente?
anti era kisinziira waliwo ayagala ey'omulimu toyinza kugamba nti omuntu anoonya omulimu aba alina ssente kubeera abatakola kati era mu sente nsaamusaamu. Waleero tuli Buddo atuli wa Ssalongo Biwedde. Ssalongo Biwedde ono tumaze akaseera nga tujja tumuwulira ebintu byajjanga akola ebintu ebyenjawulo ne ngamba lwaki sinoonya ku musajja ono oluvannyuma lw'okuwulira abantu ab'enjawulo nga bamuwaako obujulizi ebintu byazzenga akola bangi bataasiza naye ekineewuunyisizza kwe kutuuka wano wensanze oba wensiŋŋaanya enkuyanja y'abantu nga bazze genda maaso n'okuba nga bawonyezebwa. Simanyi oba kuwonyezebwa oba kiki oba kwebazwa simanyi, naye tugenda kunyumyamuuko nabo batubuulire nga tunaba kwogera na Ssalongo ono. Ssalongo aleka ali bizi akyakola emirimu gye egy'enjawulo, naye tugenda kuba nga tuwulira abantu bano nga batubuulira kiki kyennyini ekibaleese wa Ssalongo Biwedde. Tutegeere oba oli awo naawe gwali agoberera oyinza okuba nga oyita mu mbeera y'emu nga wandyagadde naawe oba oli awo oyiteko e Buddo wano Ssalongo agende maaso n'okuba nga akukwasaganya mu nsonga sebo gwana Kazungu Fred. Nze mbadde mpulira nga omusajja nga bamuwogera ebintu nga mbawulira ku gundi bamuwera obujulizi nange nensirako nje ndabe mulabeko nga nange nkoleko. Kitegeeza olina embeera gy'oyitamu ekutawaanya. Kituufu. Kiki kyennyini ekituufu ekikutawaanya? Embula y'emirimu, esente, okukola ebintu tebitambula bulungi bizinensi. Ekyo kindeese wano ku lwaleero. Ate gwe ssebo? Nze kindeese wano olwaleero nzize kwebaza mwami oyo kubanga yankolako mu mbeera gye nalimu embi naye kati ndi waddeko. Wali mu mbeera ki? Embeera gye nalimu nakulira ewa maama wange omuto, maama waffe yagenda n'anoba nengende wa maama wange omuto. Step mother oba muganda wa maama wo? Step mother wange. Step mother wange yanteekako ebintu naye nagenda n'ateekako ebintu nga buli lwembeera awo mpulira nga nninga aliko ekitambo wabawo omuntu afudde ku kyalo nga bwe ŋŋendayo mpulira njagala kumulya. Lindako wali oyagala kulya bafu? Nga njagala kulya bafu ng'ekintu kijja nkinninnya buli wabangawo omuntu afudde ku kyalo. Nga bw'ogamba nti kaŋŋendeko ku bafiirwa nga mpulira ng'ekintu kiŋŋamba genda oli omufu oyo genda oli omufu oyo. Waliwo omukyalo omu yaŋŋamba waliwo omwami asobola okukuyamba nansitula nenkolayo akasente kange nansitula nandeeta wano. Omwami oyo yankolako mu mbeera yonna naye teyansaba kasente kangi naye yasooka yaŋŋamba kasooka nkoleko bwe mpona ndijja ne mmwebaza. Era ensonga lwaki ndi wano. Yakukolerako ebbanga ki? Wamala olunaku mmeka wano? Wano saasulawo naye bwe najja yampa eddagala lye nakozesaako naŋŋamba bwe wanaabawo omuntu yenna afudde oba bw'onoowulirayo omuntu afudde gendayo olabe bwe kinaakola. Naye nagendayo nali mukkakkamu nnyo nga neeri embeera sikyagiwulira kati kwegamba nze ono omusajja ndaba nga wabyewuunyo. So ozze mu bufunze ozze kwebaza? Nzize kwebaza era nzize kwebaza mwami ono ku byankoledde. Embeera nno ebeera ewa Ssalongo Kiwedde abantu babeera ate gwe ssebo kimi eki? Ssebo amannya gange nze Kaweesi nvuga boda ndudde nga ndeeta abalwadde wano kitutte n'ebbanga. Ovugira wa stage ki? Kira Kasenga awo ku gaazi mbajje Kasenge mbaleeta Buddo naye nange neekanze ndi mu mbeera y'emu endeetedde abantu nga ndi mu kunyigirizibwa nnyina amabanja baana balwadde mukazi yanoba gane nesanga nange ndi mu buzibu obwo nebuuza nyiza kukivaamu nti ambuuzako ku bendeeta waliwo enjawulo nti enjawulo weeri nange yenjawulo gye nnoonya. Ssalongo bamwogerako biki ddala gwe ate oleetayo abantu biki byasinga okutereeza? Ssalongo abantu bakubuulira ebintu ebyenjawulo nga nze avuga booda yensonga lwaki nange nkoze eki kuba ovuga omuntu n'omuleeta olwaleero ne wayitawo ebbanga n'oddamu n'omulanga era agenda mu kifo kyekimu kinkakasa nti waliwo kyajjayo. Kitegeeza aba alina kyajjayo. Yensonga lwaki ndi wano. Ogambye amakazi yano oyagala kuzza mukazi. Emirimu tegitambula bulungi. Ate gwe muzeeyi? Amannya gange bampita Lukwago. Ekindeese mu kifo kino nalina olumbe oluntula mu kifuba. Nze kwebaza sikyawulira kibuzito mu kifuba. Ozze kwebaza. Embeera eyo ebeera ewa Ssalongo alabika akolera katunyumyeko ne Ssalongo katono. Ssalongo sebusanyusa okulaba. Kyennyini ekituufu abantu bakimye eki bano abantu baagala ki bano kuba batubuulidde. Amannya gange bampita Ssalongo Biwedde nga nsangibwa Kasenge Buddo
abantu bano bazze abamu okwebaza abamu okufuna obujjanjabi kubanga tukola ku nsonga ez'enjawulo ate ng'era mu bulamu bw'abantu balina ebintu oluusi babinyigiriza biba bingi ku bulamu bwabwe omuli ebyenfuna omuli obulwadde omuli amaanyi amabi ng'oli wakunyonyodde nti alina ekintu ekyamwambalanga nga kimusindika okulya abantu ebintu bwe bityo oluusi bituwa ekyokuyiga kuba wakati mu kujjanjaba tujjanjaba tusoma tusoma embeera eri mu nsi n'ebintu ebikolebwa mu nsi naye nga omulimu guno sigukola nzekka gukola ne munnange ono naye kabeeko byababuulira nga tetunaba kufuna muntu ono ssalongo abantu bagamba nti muwonya kituufu naye buseere buyitirivu abantu ekibalemesa n'okujja okufuna obujjanjabi museera nnyo tetuseera kubanga tutandikira ku mutwalo gumu mu 2,000 okulaba ensonga ebeekuleese era omuntu asobola okwekwasaamu ekintu kyonna kyaba asobodde okutandikirwa obujjanjabi bwe emisebo omuntu ng'aliko amagini ssalongo ogasindiikiriza ogagoba amagini ago oluusi mu luwalabu bakiyita salatwini oba emyoyo emibi amagini ago tugagoba nga tuyita mu ddagala ery'ekinnansi wamu n'akabaani kano nga tutaddeko eddagala eddala tulijja buwalabu yetukozesa ku nsonga ezo era tugobera ddala amagini ago obutadda kubanga abantu bangi mulimu abakyala okuba osanze bavuddewo balina ebintu ebibakozesa ekiro musajja yamulekawo asuubizibwa nga taweebwa bw'afuna omulimu oli akolayo ennaku 2 oli olubutuka ku mulimu naga nti nze nkoze emyaka 5 ku mulimu tebanyongezanga na musaala ebintu ebyo byonna tusobola okubikolako bano balina misango giremedde mu makooti ttaka lyange baalitwala oba osobola okufuna obuyambi tuba tusobola okuyamba obanga otudduukiridde ono omukongozi yaani ono omukulu wange ate nga muganda wange era nga tukola naye kubanga ebintu bino si biyige wabula bya buzaaliranno bya nnono tusaze okulaba kale sebo nange nsanyusa okukola embeera etya wana abantu mubakolako kuba biki basically musinga okukolako tusinga okukola ku nsonga z'emirimu abantu abagala emirimu n'obulwadde obw'enjawulo kati waliwo abaana abakubwa ensimbu ezo nabo tubujjanjaba tukwata amagini ago amabi kale embeera ez'enjawulo okusinziira omuntu obizibu byabakola ki ate omuntu wabanga yalogwa nga bamuloga eddogo tusobola oddikuwaata ne tulimuggyako ne tulizzaayo oyo yalikola ki eyalisindika namwe muli baloga ekitegeeza oli tuba tumuddiza bintu bye byaba yeereetera yeegulira ate bano oluzaalo lwambula noonyeza abaana buli nsonda babuze anti era kisinziira kuba osobola okunoonya nga waliwo kyakusiba busibi waliwo n'okubeera nga katonda yakukola nga togita kukola ki kuzaala omuntu abeera n'ekizibu nga kyekimulemesa okuzaala nga kyansi tusobola okukijjawo nasobola okufuna ezzadde ekyakatonda kyemutakyusa nti katonda yamutonda mugumba kyemutakyusa ekyo ekyo tetukikyusa ene weeyogedde ensonga entuufu waliyo abantu abamu ng'ekyamazima oli omulwadde azze naye ng'obulwadde bwe temusobola kubujjanjaba naye ffe kyomugamba nti tujja kubusobola ne badda mu kumalira ebiseera ne ssente mu bulwadde bwe mutasobola kujjanjaba buntu mumugamba nti genda kewalala kyetutasobola era tukubuulira nti ekyo ensonga tetujja gisobola tetujja kugamba nti tuwonya siriimu tetumuwonya era ojja nga yakuluma tukugamba genda ku ddwaliro ki ezzungu eddagala lyammwe lyemukozesa mmwe mulijjawa eddagala erimu tukozesa eddagala eryaffe ery'obutonde tukozesa eddagala ly'abawalabu nga mu kugobaga amagini mu kukola biki ebyo era tulomba n'edduwa omuntu bwe kiba kiganye eddagala nga mugenda mu dduwa yesebo waliwo endwadde nga zino ulcers ebigalanga simanye ebbugumu mu lubuto byo mukikola mutya ulcers tuzijjanjaba puleesa sukaali endwadde ezo bwe ziti ezeetagisa eddagala tulina emiti gye tulina waliwo gye tujja e Tanzania eyo kale tukuŋŋanya eddagala mu bifo ebyaki ebyenjawulo embeera bwetyo webeera nga bagenda maaso n'okuba nga ate bajjanjaba gwe nno oyinza okuba nga oli eyo munnange nga olina okusoomoozebwa kw'oyitamu
gamba buli mugwabula mukyala yanoba luzaalo lwabula bakusindikira amayembe manya bakusindikira amajini manya buli wogendako waliwo bana ngoli yakusindikira ekivundu nga buli wotuuka owunya buwonyi waliwo oli nga yakusindika omudibo yakusindikira ekidibo buli wobeera nga olemererwa so musobola okuba nga muyita wano ewa nagenda maaso okuba nga akukwasaganya ssalongo Kiwedde agamba nti buli kimu akimalira wano muli mbeera yonna gyoyitamu mujje mulombe ku dduwa oyinza okubeerayo nga jasi weetaaga wetaaza edduwa ebintu bibitereere jangu akulombere ku dduwa ate osobola okuba nga osumulukuka mu nsonga zonna bwe ziba nsonga za mirimu webeera bufumbo ebira bya kika ebira baŋŋanda awo ne baana baagala okutambula okugenda ebweru nga bigezezzaako nga biganya actually omuntu ayagala okugenda ebweru nakyo kisumulula waliwo abaagala okugenda ebweru nga byalema abantu bangi abaagala okugenda ebweru ebiseera ebisinga ebintu ebya mirundi 3 nyinza okugaa nti nja kusumula okugenda ebweru nga tolina passport ekyo kyomba sisobola kikolako naye oba olina ebiwandiiko ebikukkiriza okugenda ebweru nga mukisa gwe gubuzeewo tusobola okuguteekawo nosobola okulabika nti ogenda ebweru. Alright, kale toyanza nnyo tweyanzeege kati enamba z'essimu okubakubira enamba zizo wansi okyasobola okuzikoppako awo n'ogiteeka mu ssimu yo n'oba nga ate omukubira n'oyogera naye butereevu sinakindi Ssalongo tusomere enamba z'essimu eri omuntu agamba Ssalongo namutuukako talabika wakirika mukubire kasimu enamba z'essimu ziri ki? Essimu yaffe eri 0752 11 55 55 essimu y'emutn eri 0772 owandiika 0 n'owandiika 2 n'owandiika 0714. Ssalongo omuntu akuba gwe gwafuna waliwo oli aga nti nakubye ate nga abagikwata balala anti essimu ezo era toyinza kukola ate nga wokwata essimu era onja kubeera nayo enkyoli abe nayo enkyomukyala abeere nayo kubanga tubeera bizi nga tujjanjaba abantu toyinza kubanga wokwata essimu naye nga essimu ezo zikuyambako okulagirira endagiriro entuufu okutuusa we tuli kubanga oyinza otutuuka ekasenga ate n'obuzaabuzibwa nobakutwala mu kifo ekira kukolako ebintu ebitasaanidde. Kati omuntu mulagirire bw'aba atuuse ekasenga abuuze waani kuba nze mbadde mbalagira naye kati gwe wennyini weeyogerera. Omuntu yenna oluba otutuuka ekasenge ku stage vaamu otukubire ku ssimu otuwa wa bodaboda gw'oba osanzeewo kuba wano ababodaboda bamanyiiwo ffe tumugambe nti oyo muleete wano kubanga era mulimu abantu abalungi n'ababi ojja muga nti ntwala owagundi ate akutwala owantu owaki owalala kisingako nnyo okubanga otukubidde ku ssimu ezo fena tukubanga twogera n'omuntu omutuufu tumanya jja okutuusa wano. So waliwo oli atagenda kuyita ku bodaboda ng'ajja n'emmotoka ye atambula atya? Anti era omuntu azze n'emmotoka ye bw'atuuka ekasenge mu katawuni ka trading center kaffe waliwo akakubo ka kolansi ak'eddeeni ye oluba okkalinnyako bw'ati ng'era atukubira ku ssimu zaffe tuba tubudayirekitinga kuba ffe tusangibwa wano Buddo. Kakati gwe wenna obanga tugeze olina omuntu wakufuddeko omuntu wakuvudde ku maaso omuntu oyagala kuteekateeka magenda gwe oyagala kuteekateeka maziika ge tulina bannaffe bitambula nabo aba Pulse Funeral Services Uganda bano basangibwa mu Lagongo okkiridde ku Kyekatanga oba ekiruddu ku ddwaliro naye bagamba nti jangu bakolagane naawe omuntu bamuwerekere mu kitiibwa balina sanduuka ennungi balina obuuma obuteeka mu ntaana keesi basima entaana ennungi balina n'ebikola ku mufu omusiraamu obanga gwe omufu omusiraamu balina ejineeza balina abaana bakola ku bafa abasiraamu ne wobanga toli musiraamu oli wa ddiini z'endala balina bakola ku mirambo gyonna oba ku bafu bonna. Oyagala body postmortem oyagala body repatriation tugeze omuntu yafiira bweru waggwanga oyagala okumuzza kuno oyagala body bakita batya body transportation okutambuza omulambo okutambuza omubiri gw'omugenzi oyagala body treatment byonna bagenda maaso n'okubanga babikola bannaffe aba Pulse Funeral Services Uganda Limited yedde basimu zaabwe weziri awo gubanga ofiiriddwa omuntu kuba ku ssimu awo wennyini bakukwasaganya essimu zaabwe zibeerako awo wennyini oyogere n'abakulu bakutwale butereevu babo bajje bennyini bakuyambe omuntu wagende maaso n'okuba nga aziikibwa mu kitiibwa mu bufaatira bwe bumu ngo wenna ayagala okuva mu pangisa ayagala okuwera land road ayagala okufuna poloti ayagala okufuna ettaka ayagala okufuna ki kolagana ne bannaffe aba Dream Estate Developers abo tutambula nabo ebbanga lyonna naye basazeewo okujja abantu mu bwavu omufuna mpola oba ovuga bodaboda ng'ofuna emitwalo gumu buli nnaku oba emitwalo ebiri bagambye nti poloti zaabwe zisangika ku nusu akakadde kamu n'emitwalo aga osobola okufuna poloti n'ofuna naye woobeera balina assets ez'enjawulo balina assets e Bukeerere balina assets e Kasaayi balina e Nakifuma balina e Mayangayanga balina e Kalagi balina e Kakinzi balina
balina na wanene Dundu okunana mumakaga vice president yali vice president special zandira kazibe no balinawo estate kati gwe wenna balina producer milioni mu kitundu milioni 3 milioni 5 milioni 2 zona paka wagulu fuka land road ngokosa ekitono kyolina ngokosa aka center katuno namba zisimu zabwe wezirawo osobola okubira tone nakutwala ku producers balina ezenjawulo oba ku estate zabwe nawe nova mu bwavu oba n'ofuuka land road nga okutta ekyo ekitono ky'olina ky'ofunako oli wa mukatale oli wa bodaboda oli wa saloon oli wa dduuka oli wa kigenda mu bannaffe aba dream estate developers bagende maaso n'okukula ababodaboda babeera wano tebavaawo babeera baleesa abantu nabo bennyini babazze okubanga babakwasaganya okubanga bafuna obujjanjabi mbeereza enjawulo abantu bajja wano pikipiki biki abamamotoka nengedde eriyo nanero oyingiriri waggulu abantu bali bayitirivu bali mugenda maaso okubanga babajjanjaba be bafumbidde eddagala bafumbidde ekyogo n'ebirala byonna baba bagenda maaso n'okubanga ate bakwasaganya kale gwe naava mu tawuni oba ova Kampala oba ova Masaka road kasootuuka ku bitala by'e Nateete gwegoga nti ogenda Kasenge oba olinye bodaboda oba ovuga motoka yo nga gwe omuntu ogamba nti ogenda Kasenge bw'otuuka Kasenge n'okwata ekikubo eky'ettaka kibayita ekyebuddo era awo wonna w'obuuliza tosobola kubanga obula. Kankwanjulire abagenda okunazaako ennaku y'ebyettaka Dream Estate Developers abeesigika mu bikwatagana n'ensonga z'ebyettaka batunda n'okugula ettaka amayumba era n'obikulaakulanya balina eriri mu byapa naawe ayagala eriri mu poloti okuviira ddala ku kakadde kamu emitwalo 2 n'okweyongerayo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo ate gwe ayagala ery'ekyapa baviira ddala ku miliyoni 10 ettaka lyonna libatunda w'osasulira ekyapa kyo w'okifunira si byakulinda bakafulu nnyo mu by'okusaveeyinga ettaka ensonga z'ekyapa ky'okuzigobako ozikaluubiriza ne documents zonna ezikwatagana n'ebyettaka jangu mu ba Dream Estate Developers balina proti mu bifo eby'enjawulo nga Kibiribiri Mayangayanga Bukeerere Kasaayi Kabembe ne Nakifuma ate nga ziri kumpi n'ekkubo ate era nga ziriko n'amazzi amasannyalaze gatuuka mudda oli bweru ng'onoonya be weesigisa ssente okukolera ku byettaka eby'okuzimbira ennyumba oyagala kugula proti beebano olina amayumba go ng'onoonya basobola okugakuddukanyiza mu ngeri y'okuŋŋaanya ssente z'obupangisa bano beesigika ba Dream Estate Developers olina ettaka lyoyagala okweruula ba Estate Developers zitrakita baziina mulina engeri gye mulemeddwa okukkanya mu nsonga z'ebyettaka basange Bukeerere Katale oba bakubiri ku ssimu 0755 128 009 ne 0758 9755554 ne 0754 436 ne 0753 146 email info@dreamestatedevelopers.com ebikwatagana byonna n'ebyettaka ffe twasalawo ne tubyesiza Dream Estate Developers kubanga beesigika ate bye bakola babitegeera Dream Estate Developers